Senga. Omuntu abeera bw'ati ekintu kiri kitya? Abantu beetaga ddala okumanya ensonga zino bazitegeere bulungi. Munnange omwana wange bw'otyo nga bw'omulaba. Omwana bw'atyo bw'abeera munnange. Enswera ezo bw'oziraba bwezityo bwe zibuŋŋoŋako zigira ne zikendeeramu zigira ne zeeyongera ne zambuka mu feesi yonna bw'otyo nga bw'oziraba mukama wange. Ebintu byatusobera dda. Okwebaka abeera eva bw'ati mu ntebe. Era abeera bw'atyo bweyegira ne yeekyusaamu bwe tugira ne tumukwatakwatako naye ng'okugulu akaaba okugulu ng'era bw'omulaba talina mirembe ate naffe tetulina mirembe waba talina mirembe. Butereevu tuli sayidi eno eruweero gwe atulaba nabwe tutyo tutandikidde ate mu kuba nti tulambula omulwadde eno gye tuzze. Ebintu ebimu byewuunyisa ebintu ebimu ne bitulowozesa nti abasinga ne tugamba nti ebitebiriyo ddala ate abalala nga bw'okiraze ku mpewo abalala ne bagamba kyekimu naye ne waffe bwe kito bwe kiri naye nga kwaniriza nnyo puroguramu ebintu bizibu nze Nassali nga bwe kweme tuli Luweero eno gye tuzze okulaba mwana muwala wa Mita Angel. Omulabye alina ebbwa ku mubiri gwe ebiwuka biri awo nabyo bitambula bimuliko mpola mpola. Omuntu ayinza okwebuuza kiki ekyatuuka ku mwana muwala ono. Wabula bwe twabadde tuwuliziganya ne Senga yatunoonyako. Kale nno yalina omuntu ono era nsuubira nti yagenda okuba nga te atuwa emboozi atunyumiza kiki ekyatuukawo n'ebiringa ebyo. Saagala ogisubwe kubanga nsuubira eyinza okuba tukwatako ffenna ng'abakyala ate nekwata ne ku baami abali eyo. Simanyi waawe tugenda kutandikira naye nga Senga tusanyuse nnyo okulaba tusanyuse okutuuka wano. Amiina nange nsanyuse nnyo okulaba nsanyukidde ddala simanyi nawe ntandikira kusanyuka kuba mpulira njagala nakkaaba bukaabi bukyankuba amasimu anebuuza otuuka ddi naye nsanyuse nnyo. Omulwadde nga bwe tumulaze abantu lwaki tuli wano omulwadde yaba atya byatandika bitya n'ebiringa ebyo. Omulwadde oyo omwana oyo yandwalako. Omwana oyo abadde mu bufumbo abeera mu bufumbo gye yalwalira. Omwana oyo ne mmuleeta wano naye omwana oyo teyasooka kumbuulira buzibu ki bwagwawo. Omwana oyo ne mutwala mu kizungu nga bw'omulaba. Ebibuka bwe bimutambulako bwe bituuka mu feesi bwe bidda ku magulu yenna bw'omulaba bw'ateevuunya. Mu kizungu obusente bumpeddeko. Nkubyekubye mu bannange bonna ndabe nga tujjanjaba omwana nabo bankooye. Bankooye nga bw'omanyi famire ate nze nzijanjaba. Nali ntunda wali bukabalagala sikyabutundayo. Bannange bonna banvuddemu. Omwana oyo bw'atyo. Bwali. So, omuntu bw'alwala kati like ng'ebbwa omuntu ayinza okugamba nti munaye kali katulututtu n'enkatakula omulala nakugamba munaye nazuukuka ng'ekintu kiri bwe kiti kwegamba bulwadde bujja mu ngeri ez'enjawulo oba okitegeera. Anyway kati ye yasinga okumanya nti obulwadde oba bwali bwe buti. So kati omulaba bw'otyo ogenze mu ddwaliro ezzungu nekigaana kyekiddako. Kati ekiddako ddwaliro ezzungu ligaanyi bampadde amagezi olumba olwo si luzungu olaba bigaanyi mu kizungu. Noonyerezaako ng'omukyalo omukulu bw'obeera omwana oyo omuyiyeeyiyeko mu Kiganda era amagezi ge bampa nengakolerako. Naye gye nasookera okugenda ne babaako bye baŋŋamba nze ne mbiwakanya mu mutima gwange kubanga muwala wange simukkiririzamu bye baŋŋamba naye nga bagamba entabwe eri wakati w'omwana ono omuwala ne bba waffe. Naye ne ŋŋamba ate omwami nga muntu mulamu twogera bulungi ate entabwe lwaki eriwo wakati w'omwana omuwala n'omulenzi. So wakati w'omwana omuwala n'omulenzi otambula n'omwana omuwala gwe tobuuza muwala wo wange waliwo ekintu kyonna ekigenda mu maaso wakati wo n'omwami wo. Omwana omuwala oyo mbadde nga mwekubako nnyo mubuuze naye omwana omuwala oyo mugumu yaŋŋamba kimu Senga bwe nazuukuka nga nze okugulu kunsiiwa ekyo kye mmanyi nze siina bye mmanyi by'oŋŋamba obulwadde bwebwo.
So otambudde oli senga wa mwana senga obeera nnyo omukwano abasinga obeera nnyo omukwano gw'omwami we right ebintu ebitukawo nga bwe bityo amanye mulimu abantu ebintu batayagala naddala mmwe basenga tubasuubiza okuba nti nammwe muli balogo nnyo bwe mufumbiza abaana mubeera balogo mwagala bawala bammwe abasajja babaagale bokka nga tebabagaseeko bakazi balala abaana mmwe mubatwala mu bintu by'obulogo kale ekyo ne tukivaako ne tugamba senga ddala mwabeeranga yagaba omwana era nga abadde ayagala n'omwami era nga asomye nti omwami muntu wabuvunanyizibwa muntu mulungi muntu wampisa owulidde ebyo tekikugiramu kugamba nti nina okwogera ne baffe kaakati era emboozi gye badde eraga mu maaso ne ŋŋamba omwana omuwala tukubire ku bba waffe bwe mukubirako ne mmutegeeza omwana ono mulwadde naye ate gwe wennyini tetukyakulaba naye mbadde nsaba tukwatagane tulabe bwe tujjanjaba omwana ono bba waffe yaŋŋamba kimu eby'omwana omuwala saagala kumanya yiiyanga senga ojjanjabe muwala wo kati mubuuza ne gy'ali tambulira bulambulu kufuwa gy'ali n'ebiseera bino kati nkuba amasimu agange bwagalabako takyagakwata kati awo simanyi na magezi ge ŋŋenda kukola mukama wange omwami oyogera naye oba omukubira essimu akugamba nti oba tayagala kumanya yiye amagezi nsonga kijaawa kubanga omuntu ddala nga obadde mwami na mukyala muba mufuuse muntu ki tulina abantu betunenya naye nga tetusoose kubawuliriza kumanya kiki kiriwo oba kitegeera takuwanga budde kunnyonnyola exactly kiki ekyaliwo senga totiibwa sitiibwa naye nali nina bye nali ntidde okugamba muwala wange nga tebyogerekeka eri muwala wange era nakati mbadde nkyabisirikidde naye kati kyekiseera mbyatule kubanga nange mpulira nzirika ntaawa amaziga gandi ku mutima mayitirivu omwami wange ngaŋŋamba senga omuwala oyo mwana mulungi mbadde mwagala naye waliwo ensonga ne mugamba ensonga giŋŋambe naŋŋamba munnange muwala wo okimanyi nti ayina engalo ne mugamba muwala wange ngalo wa muba neiba wa naŋŋamba muwala wo ayina engalo senga tomugaanira ne mugamba muwala wange muwakanira naŋŋamba kankubuulire kino oba obadde tokimanyi leero kitegeere saagala kwatula nti mubbi kinswaza kuba abadde mukazi wange naye muwala we ayina engalo kitegeeza kubagamba alina engalo aba bisebiseeko okugamba nti muwala wo mubbi naye ekituufu omwana mubbi aba bisebiseeko kuba abadde mukyala we kati omwami oyo abadde ng'anywa ku twenge ngaddeeyo mu matumbi budde mu kuddanga mu matumbi budde nga bw'akomawo n'ebintu bye Sente laputopu ze anti gino emirimu gyabwe ogimanyi bagira bati mu ebyo ebyuma byabwe agenda okukomawo nabyo n'essimu ze okeera ku makya nga tabirabako ate abuuza mukyala we mu nju tusulamu babiri ebintu bye siraba kiki nti gwe omanyi olabika wabireseeyo abamanyi abatamiivu babako ebintu abasajja bagenda ne batamiira abamu sigambe bonna abamu ebintu babinayi ne babibba naye ate nga si buli mutamiivu nti osobola okumuggyako ekike ate n'ekirala ffe abakazi abalina abaami mu abakazi abalina abaami abanywa ku mwenge tubalowooza nti tebategeera bamala okunywamu naye nga babeera soba era nga bategeera bulungi kati yo omuwala ndowooza yalowooza nti tabitegeera olwali olwo ng'omwami agamba nga akikoze enfunda n'enfunda naye ng'agamba abawaka bannange oba omukozi gw'otwala ebintu byange oba oli asikaali oba gwe mukyala bannange mumpe ebintu byange mu mirembe kubanga nkikumiikiriza akaseera kawanvu naye ntuuse wenkooyera kati nkooye atwala ebintu byange ku luno yabitutte mu bimpe bonna nga tewali anyega otyo awo ninga abawaka mumpe ebintu byange tewali anyega omwami ng'agenda gye yagenda ng'akola bye yakola
ye teyamanya nti binaakwata mukyala okukakkana nga bikutte mukyala we. Mu buswavu obungi obw'ekitalo nga nswadde eri omwami waffe angambye ekigambo kye mbadde sikkiririzaamu. Omwami yatambula n'ava waka. Mwekubako twogere tulabe kye tugenda okukolera omwana. Omwami paka na kati teri kava gyali, nkuba amasimu tagakwata. Semba wakati Senga, omwami akugamba ebigambo bino nti bye yakola yekanganga bikutte omukyala, kwezi ogambye nti yagambanga abawaka abashegera mulete biki ebyange, akoze ebyakola ebintu bigenze ku mukyala. Fenna oba abakyala bafumba baliyo, oba buli muntu alina omwagalwa we. Mulimu embeera mu butuufu gy'obeera tosuubira mu muntu wo. Omwami oyo yali abalabirira bulungi? Yali atulabirira bulungi nnyo. Emmere agigula waka nga tewali mwana wange kyajula, ate nga nange tewali kyenjula kubanga bituuka ku mwana wange nga asitula nga ndeetera. Kati omukyala obuvumu abujjawa okugamba nti buli kintu kya mwami olw'okuba atamidde nze mulowooleze nti tategeera nti ebintu bye ntandika obikozesa nga bwe njagala. Basenga abaana mukyaba mubabulira ebintu bya kisenge byokka, abaana tebakyalina mpisa. Obuswavu bwe tuliko buyitirivu, obuswavu bwe nnina buyitirivu. Naswala eri omwami wange, kati ate kyemmanyisi mwami wange yekka ne mikwano gye engeri gye baamuzanga ne baleka nga ayingidde n'ebintu bye. Abantu beeyoberanga nabo bamuleka nga ayingidde n'ebintu bye. Atokera ku makya nga tabirina. Kati obusavu bwe nnina eri omwami wange ne mikwano gye bungi. Naye tugende mpola. Omuntu omu yangamba sina wa simu sina wa gundi, naye erako kye nawulira nti omukyala omu yalowoolezanga bba nti atamidde, ye yakwatanga wallet obusente bonna anakola kinaabutwala. Ati okukeera ku makya mugamba wange mukyala nakomyewo ne sente bwe ziti. Omukyala agamba nze sinabakola ki sinabakola ku ssente. Abakyala abakebera wallet z'abasajja, kino kyenjogerako mu kitegera bulungi. Olaba mubabba tebatamidde naye ate omutamiivu. Naye abasinga babeera bategera kubanga bwazuuka nakugamba nti nabadde n'akasente kange. Kati nze waliwo ebintu byempuya nga sisobola ng'omuntu. Kati bwe bazimbuza nga nazitutte ntandike ng'ambe ntya nti mwami sinnakwatako. Era bw'oba olina okwegaana mwami sinnakwatako, naye ate ye aba ategeera kubanga omutamiivu tabaagambwa. Omukyala okay, tuddeyo wano. Muswadde mwenna because omwami yaswala nawe n'oswaliramu n'omukyala naswala. Kubba bintu bya mwami. Kubba bintu bya mwami. Ntambula gye ntambula yonna baŋŋamba omwami oyo n'omukyala entabu eri wakati waabwe wombi. Tulina okufuna omwami tumulabe maaso ku maaso asonyiwe omwana ono, obulwadde obwo bulyoke bukole ki buvumulwe buveewo. Naye omwami mukubira amasimu takwata, bw'awulira nga eddoboozi lyange Senga oba erya Enjo ng'essimu ajjako. Kati wamwegayirirako ng'omuntu? Okusooka nga twakamala okwawukana ambuulidde sitole eyo bw'eri omuwala bw'ali omubbi, nasooka nga nkubanga amasimu ng'agakwata nga mugamba twandisisinkanye ng'abantu abakulu ne tulaba bw'osonyiwa omwana ono. Angamba kimu saagala kumanya. Kati balina abaana bame? Balina abaana 4. Nga muzadde munyo. Mama alina abaana 7. Otasonyiwa? Osonyiwa kulwa abaana? Akyagaanyi. Oba gwe tukuwe ennamba ye omukubireko omutwegayiririreko asonyiwa omwana ono, naye embeera gye tulimu nga bw'ogiraba mbi nnyo ku bintu lemerera. Okugulu okwo kubeera ku muluma kuba bwekutyo abeera ne pain abeera atya? Okugulu okwo kati muguliddeyo wali painkiller mu ddwaliro
kolaba akalemberezaako okwebakaabakamu naye abeeraawo ng'agamba ekintu mpulira kintwalamu okugulu munda kati ne mbuuza munda mu kugulu mulimu okugulu okulala gumba agamba nze mpulira ekintu kintwalamu okugulu munda kati ne ŋŋamba mulimu okugulu okulala n'agamba kiikino mpulira kitambula kiikino kitambula kyeyongerayo bwa buli bwagamba kyeyongerayo ebiwuka ebyo bitambula byeyongerayo kati nze nange nnoonya ekintu sikiraba Program ebintu bizibu tukyagenda ddala mu maaso tuwuliriza emboozi y'omwana omuwala Enjo tulina Senga we bino ebintu by'amaka bizibu nnyo naye era nga bwe batera tugamba nti omukyala osobola bizibuwaza n'omwami n'azibuwaza naye ku kino kyempulidde olwaleero si kipya mu matu gange kubanga miwuliddeko bingi ensonga z'abakyala okubanga babba abasajja teri kisesanga musajja kuba mukazi wale yaŋŋamba nti kyebuteeza miliyoni zaye nga 2 oba 3 naye bwentuuka omusaba ssente sente ziba teziwera naye buli kimu akimuwa emmere waka nagigula buli kimu nakimuwa ne mbuzamu abakazi mwe nga mulina emitima nze mpuya nga sagala kutuna muntu mu maaso bw'aba nga yateeseza ekintu kino ekitakola ki nekitawera ate asaide naneŋŋamba nti omwami oba omusaba ddala asobola okumma niwe oba kutereseza mugambe mwami njagalako bweziti siroza nti asobola okumma abajja kuwa obubbi bw'abakyala tukutwale nti oli just aba n'omuze gwe nga gumulimu tukitwale nti kati guno gwe mulembe bw'otabba tobeerawo sikitegeera bulungi Senga oyinza okukitubuuliramuko katono oba nange nakigamba nti guno gwe mulembe kubanga abawala abo babeereyo ne bagamba nze omusajja bw'akomawo omukka mu waleti era tuzigabana babiri ezisigaddewo guyinza okuba gwe mulembe naye mwenga basenga b'abaana mugenda kireka kibeere bwe kityo naffe tetwagala kukireka kibeere bwe kityo naye abaana batusobedde bafuuse bakyewaggula naye ekisinza okunteeka ennyo ku bunkenke obubadde bukunoonyesa ennyo musawo gye twasembyeyo okugenda yatugambye tunoonye omwami tumuleete ajje omwami yennyini bamukolera eddagala n'omwana omuwala ono amusonyiwe maaso ku maaso obulwadde bugende oba si kyo omwami ng'agaanye tuleete enkoko ebojjeko ebiwuka ebyo enkoko eyo bw'eneegwa wali neefa mwana omuwala tajja kufa naye bw'etaafe obuzibu buba bweyongera mu maaso kati obunkenke bwonna bwe nnina bwabigambo ebyo nga bw'obiwulira ennamba ngikuwa ensaba busabi omwami omukubire oba gwayinza okuwuliriramu embeera gye ndimu obunkenke bwo bwakugamba nti singa enkoko bagikola ki bagireeta bwefa ng'olwo ki bwebujja neefa yaaba ajja kuwona bwetafa bwe buzibu obuddako obutegeera bwe sigenda kwatula oba obutegeera kuba wali ebozze efudde ye tagenda kufa ate bwebojja neetafa kati bwe bunkenke bwe nnina natugamba okukikola mu bwangu ddala kubanga ebyo ebimutambula nga bimwambuka gye biraga gomanyi biragawa nga ne wansi bitandise omusensera era obeeraawo n'omulaba nga yenna papala agamba biibino kakati obwo bunkenke ku makya agamba omwami tewakomezaawo kintu na kimu ebintu olayika babirese mu bbaala wabeerawo naawe okuyomba kubanga nkirabyeko nnyo abasajja banywa omwenge nga balina abakyala tebo nga tebakombako kati ate banyumira nnyo ebibaala ne bakomawo ng'obudde bugenze nnyo ate bambi abakyala abo babeera mu kuyomba buli kaseera tompa budde tokola otya kati amubbako ebintu bino babimuggyako ye alowooza amudisipulininga okitegera kumbe ye omwami ye byakola ye oba ontegeera biri byo bimuwa essanyu oba okiraba kati fe abakyala tubeerawo ne tuyomba okomawo leeti okulaba otyo kati ye bw'amanya nti bwe nkuggyako kino enkyo oyinza obutaddayo kumba ate akola ekintu ki ekimu kale mingi nnyo mubikoze naye ng'abaami tebakyusa naye
abantu bano bababeererawo buli kimu mukifuna omusajja kulabye nga walina okulabirira nalabirira abantu bo kyokka nomala n'omubba kya buswavu nno omwami ono senga gwayogerako ebintu bwe byabula nagaa nti nze omubbi nja mukwata omawunganya okumpa ebintu byange kale bwatyo nasalawo kyeyasalawo wabula engeri gye funyemu emboozi eno omwami yandibanga yali tasuubiriza okuba nti omukyala ayinza okuba nga yalinga kikola naye ebyembi nno kwebyo byakolebwa ndowooza ate kituufu omukyala alinga atwala ebintu by'omwami ng'omukyala ali eyo kiri kitya olina omwami mutamiivu akomawosaaza ayagala kiri kitya byewunyisa naye nga biswaza nnyo kale emboozi bwetyo bweri omwana bwatyo bwabeera n'ebiwuka wano eno tusembeeyo nga senga mu kutuyita wano eno yabadde ayagala nnyo twogereko n'omwami kubanga bamugezezaako gye bagenze babagamba mulete omwami wano eno bw'anaamusonyiwa n'olulimi lwe simanyi oba waliwo ebirala bigenda okukolebwa era omusawo yabimanyi bye bagenda okukola naye ng'omwami ye yeetaagibwa ajje omwami ono nga tannajja golowooza ye talina obudde bwagamba nti nze njagala omuntu ono abeere ng'agira nga akyabonaabona nze bwe naalaba nga kigize n'asonyiwa omwami oyo ayinza okuba kimuli mu mutima gwe naye nga nze senga nfukamira eri omwami waffe ddeewo nfukamidde n'ekiswala eky'amaanyi ne sekwetonda yenna omwami waffe ddeewo sikinyumirwa okuteeka ku mpewo naye nsaba kisonyiwa eri omwana wange nange kuba ekiswalo ky'amaanyi ojja otusonyiwa omwana wange ye maama w'abaana bo nsaba kisonyiwa onfukamidde yonna gy'oli tusaasire okomewo otusonyiwe eri omukyala n'abaana amaka gaddewo nfukamidde mwami wange oyagala n'okomawo akomewo oba just omuwala awone bwonyi era bw'akomawo omuwala ng'awonye era baddamu ne bazaala ndamunozaala mu mubbi aba tajja kuddayo senga ala ebintu byetuyagala kuzanyira mu sikuliima ate nze kambabuyeeko okwagala kuno okulaba omuntu akola just osookuba nga oyagala omuntu mumagala nnyo naye omuntu nagaya nakola akantu katono nnyo bwe kati banewulira nga okwagala kugenze nze bwentyo bwendi kati simanyi oba mwamiddeewo yo oba ali biki mwamiddeewo mbadde nsaba nkuwa ennamba ye omukubyeko oyogereko naye ajja asooka asonyiwa omwana obulwadde busooke buveewo ennamba ye eri 0758 58 10 37 sibyangu biraba biri ebizibu sibyangu ntoba n'omwana naye ng'okimanyi muna abakazi gye bali eyo babbi babba basajja baabwe bebebaka nabo hello sebo gyebaleko kale nawe gyebaleko kale sebo njogerako ne mwamiddeewo jawo nasali wano ndiko wano eno ne senga wa mukyalawo nga waliwo ebintu oba emboozi gy'abadde atugamba kasibe nti omanyeko nti mukyalawo mulwadde mukyala wange kimanyi anti kati nga bo bagamba nti omukyala eno okuddamu okutereera okujanjabibwa obulungi nga kikwetagisa ggwe kubanga gwamuteekaonyemeza bibuuzi byababbi kirikubaamagezi si mama wa baana bo tombuulira muwulidde muwulidde nammwe yabagamba nga bw'atyo era abadde nga atuddamu mafuukuule nga bw'omuwulidde naye ate okuzaala babaana sebo abaana ate okuba teyali mubbi mu kusooka alabika ekintu yagenda ayiga kiyige obanga ebyawaka tebikyatereera bulungi obudde bwaddiramu atamidde ninako mmale muddamu basajja bakambwe gwe
Mukulu. Hala? Halo? Sabo mbadde nsaba otuyambe. Ati ngenda bayamba ki kugaye siru kubabbi babbisa siru. Oyo namwesonyiwa. Ate abaana gwe tobalirira abaana. Bwe batwala. Wanye? Agambe sikyowulidde nekyasembyeyo okwogera. Abatwale? Hey! Abampadde! Katonda wange. Kati wagambye bakugamba omwami ono tuba tetumufunye kubanga kati bifuuse ebizibu. Nze kati abaana batwale wa. Ayogeza busungu. Oba simanyi oba ayogeza busungu naye nze ndi ku bunkenke. Omwana nga bwe nkunnyonnyodde ekiro bw'asula. Simanyi kintu oba essaawa yonna kigenda kubaako nekyo kikolawo. Nsaba oddemu mbulireko. Bagambye nti omwana awulira ekintu kibaga ki. Tuva mmere simanyi mpulira omusota guntambula. Abalala babeera balumizibwa mu mitima gyabwe. Agamba nasali waliwo ekintu ekinkona. Nempulira ng'omutima gwagala kuvaayo gugwali eri. Ono ye abakola atya? Ono ye awulira ekintu kiri muno mu kugulu muno mu bbwa. Ye agamba mpulira ekintu kisika okugulu kikutwala naye nga kiri muno mu bbwa. Ne kitambula ne kituuka ne ku mutwe yonna. Atuuka ekiro n'abanga omulalu n'aleekaana. Kintu kintwala kiri kino kitambudde kituuse ku mutwe naye nga kitandikira wano mu bbwa mu kugulu omwo. Bizibu. Omusawo ye yabadde abawadde option gye wabadde oyogerako. Ekikweraliikiriza kya nkoko eri kugaana kufa. Enkoko bwegaana okufa byebiddirira. Kuba enkoko erina okulya ebiwuka ebyo yeegwe wali efe. Bwegaana ebintu bizibu. Sikyalina mulimu gwe nneekolera. Wano sisobola kuvaawo okuleka mwana oyo nga bw'omulaba. Obuntu bwonna bwe mbadde nkolaakola bwonna nabusirisa sikyalinnyayo. Ate n'omwami abadde abawa uyo mwamubba. Bakazi muli babbe. Omwami yeekyanze. Anti kubanga mwamusobya. Twamusobya naye neetonze. Bw'aba atulaba eyo banga atuwulira neetonze. Senga okimanyi muno waliwo ebintu ng'omuntu tasobola kumala gasonyiwa bw'atyo. Naye mmwe kati ngezaamu bugeza. Esimu ogiraba eno. Nze kati omwami gwembeera naye n'amala essimu yange abankoze bubi abankoze kintu nga kinene nnyo. Ngamba batlisi nga tutema Sente. Kati tunya laptop zaabwe kubeerako ebintu byabwe. N'omukyala n'amala gazanya buzanyizi ku bintu bya mwami bw'atyo. Bale mulimu ebintu byetutunya naye n'ogamba kale kaneeteka mu bigere by'oyo omuntu. Okitegeera? Kitegeera. Ogamba bizibu kale. Kuba kati naye bwenzira eside eri n'engamba naye naawe mwami omukyala gwozaddemu abaana bana ddala obadde okyabanja ki kalaptop ekyo kye bakubbye ennyo. Bizibu okitegeera. So omwana ono olunaku lwammwe okeera ku makya mulutambuza mutya? Olunaku okulutambuza mu mbeera y'awaka yonna. N'omulwaddewo mbeera y'awaka ekyatukaluubiridde nnyo nga bw'okimanyi era nga bw'olaba. Sisobola kusegukawo yadde. Embeera nga bw'ogiraba yatabuka buli wamu. Embeera etukaluubirira nnyo nga bw'okiwulira. Kati n'embuzi yennyini gy'atusabye n'enkoko omusawo okutaasa omwana ono bwe ntunulatunula mu nsawo yange teziweramu ssente. Wabula nkuba mulango baye musawo anaatuyamba tuli musasula naye nga kati teziriiwo. N'abatulaba eyo mbeera y'omwana eno we bamulabamu batukwatirweko ekisa. Bakazi banne ababbi baveeyo kubanga gye bali nga babbi bagamba mubbi munaffe katumutaase. Sagala muntu kale sibakomerera njaga nasali yayogedde bubi naye nze sagala ddala muntu mubbi ate nga babba ogosula naye mu buliri. Babbako wabweru kale okitegeera naye like omusajja buli kimu akikoledde
just no ubuntu ne bukumala muno ga nti kantwale kino kantwale kiri ate ne babutunda ku sente ntono ddala mama yobera omuzamabega era oba omuzamabega naye kati yaba tekibaawo mu kaseera ako mu bwongo yaba akola kimujjidde tuyambe tutya like abalala bali mu embeera kubanga ono bwabanga kimutuuseko olunaku olwaleero nawe wala kiyinza okutuuka tomanya abasajja nabo kati bakoowu abaana bakoze batya okwejjamu omuze ogwo kiyinza okuba nga bakiyita batya kirinnya bulinnya nekibuga kati toolako kiyinza okuba kirinnya bulinnya nga si baana bonna nti bwe bali si bonna mulimu abantu abakyala ddala nga balungi tasobola kukwata ku kintu kya mwami naye kati owuwo abantu bonna bagambe nti oyo omukazi abaana byaba be babbi kati anaafumbirwawo amazima ddala omusajja ddala bw'atadda anti era kyekiswalo kyennina n'omwana kyayina kyekiswalo oba muyinayo ko abantu bammwe emabega eyo nga balina omuze ogwo tubadde tetubayinaayo ebyo mbu jjajjawa jjajjamwe yajja mu kika yajja alina omuze bwe guti kati naavaamu nagulekera abaana n'abazzukulu tulinayo banywa mwenge naye tubadde tetulinayo beetoolatoola tulina banywa mwenge kusomoozebwa ki kuyinza okugamba abantu nti mutuufu kuva lwe twafuna ekizibu kino kisinza okunsomooza okuva lwe twafuna ekizibu kino okusoomoozebwa kwennina okunene kwa nsawo temuli ssente okusomooza kunene nnyo kubanga buli kamu keetaaga ssente ate nga gye tusoose yonna ssente kati ssaawa eno nsawo yatugambye tuddeyo mu bwangu ddala naye ndi ku bunkenke n'obwongo bunneesibye so okusomoozebwa kwayina kwa nsimbi kubanga buli kintu kyetaagisa ssente simanyi temwagenda kumba ne bapasitors twere bamupasita yakusabirako mu bapasita twagendayokko naye baatugamba okulaba pasita tubeeko kye tutoola naye nga tuweddemu ebintu ebikyaliyo baatugamba okulaba pasita kati ziri mu mmeka nakomanga okulya nga esente z'abapasita zibeera mu 10 kati simanyi bwe ziyimiridde fe baatuwa ebbaasa ya 5 era nenjibaddiza okulaba pasita 5 kisinziira obulwadde bwe obukuluma era bampa ebbaasa nga kungula eriko 5 nga teekemu ngende ndaba pasita nennemese kyokalize mundabira bwereere samani bantu tetusoba kyajenga kutulaba kati era tweyanziza kubanga kakati bannange 5 girabe pasita ogenda omusawo w'ekinnansi naye akusabeza akusaba kwegamba obeera osipeni nga busipenizi ate nga nawakati ziriiyo ebintu bino eno senga oyinza okuba nga omaze akaseera kawanvu abantu babiraba ku TV yonna njobo birabidde abamu tebabeera ku TV naye kati nga ku kyalo kuno mubeerako n'abantu abalina ebizibu mubeera babirako n'amaaso gammwe ebintu ebimu ne tulowooza nti ffe mu bulamu ekyo kyayita ebyo bibeera mu bali bwe batyo n'otalowooza olunaku lumu kirijja ewuwo waliwo kirowoozezaako ekintu ekifaanaganako bwe kityo ekintu ekyo nkirowoozaako naye era nga bw'ogambye nti nze tekiri wange oba tosuubira nti kirijja ewuwo tokibeerako kimala kutuukako n'ogamba gyebiri kyekiri kye nalaba bwenti ne bwenti awo n'olyoka opapa kwe kupapa kwe napapye nkunoonye naye nga omaze gezaako nga kiganye maze geza yonna biganye nyongera okubiriza abantu nti ebiseera ebisinga nga bwe mulaba abantu nga balina ebizibu obanga ngamu n'akantu oba koba osobodde okuyamba omuntu muyambe tomanya kubanga leero kiriwe ate enkya kiyinza okukola kiyinza okubeera ewuwo si bwe guli kiki kyekyoyinza okugamba abantu embeera gy'obaddemu otagala eno otagala eri nebifaanana bwe bityo embeera gye mbaddemu ey'okutagala eno n'eri ozikubiriza oba abazadde oba abaana tubongeremukko akadde
okubabuuliriramukko kubanga ekiswalo kye nnina kinene n'eri abandaba. Mwana wa Senga mubbi. Mwana wa Senga. Kayina abaana. Ate abaana nabo nga balaba mama waabwe nti mubbi. Anti laba nabwe baba bayimba ku masomero. Twalabye Senga awo ku TV. Kituufu. Naye nga nawe TV ozerwa nnaku. Ozerwa nnaku. Kusiba mutima. Ebyokukola byonna obikozeekoze obituuse wookoma. Ate kyalina kyakkola. Kati noonya obulamu obupya obwa muwala. Noonya bulamu obwa muwala wange. Kati bw'omubeera naye ng'omuntu kiki kyakunnyonnyola? Kubanga nawe obadde otidde obyogera. Era mbadde ntidde obyogera. Bwe nabimugambako ebintu ebyo ng'omwami waffe bwe yabiŋŋamba. Naŋŋamba kituufu mbadde mbitwala nga simanyi nti bye birivaamu. Tolaba ekiswala ekyo? Omanyi ekitegeeza ekyo kyogamba? Bino bintu bizibu. Naye nga emboozi y'obwetyo bweri bino bitukwatako ffenna. Tekinaba kutuuka eyo wo naye kijja tomanya. Kitukwatako okusaidi afe abaana abawala nekikwata ku baana ab'obulenzi nabo tomanya wowa n'abatana bakukubba tomanya abantu bakola ki bakyuka. Kale nga tumaliriza. Nga tumaliriza. Nsooka kwebaza omukyala Nasali atambudde olugendo neyerekereza byonna ajja okunoonya ne Luweero gyendi okulaba omulwadde wange okunteeka ku mpewo. Neneebaza ne bonna abasobodde okumbeererawo kuba kati abamu sigenda bamenya naye waliwo abasobodde okumbeererawo empola mpola. Nensaba Mukama n'abagenda okumbeererawo mukadde kano akazibu kendimu bonna abateekateeka mu mitima gyabwe Mukama abongera omukisa era abakwasa ekisa buli omu kyateekateeka kituukirire okulwa omulwadde wange. Kale tetumanyi bagenda kikwasaganya naye tusaba abeere nga ate ayambibwako mu ngeri emu oba endala kyokulanga ate omuwala addamu okubeera obulungi. Naye afunye lesson oba kitegeera tasirowooza nti addamu okukwata ku bintu by'omwami. Ebintu by'omwami olina okubiwa ekitiibwa. Tolimbalimba tokola ki n'ebiringa ebyo. Kale byonna by'owulidde mbijja eno Luweero mu maka gano eno si bya Nasali ng'omuntu wabula tubisanze eno Luweero. Kyonna ekinaabaawo tujja kuba tubategeeza. Takomera mpeera kume beere bulungi. Mwera.